story y'omuwala oyo engeri yafudde mu ngeri y'ekisiru. Bw'ogenda mu byafaayo by'abantu abasaddaaka, mulimu abasaddaaka nga bakozesa seksi, mulimu abasaddaaka nga bakozesa ebisolo, mulimu abasaddaaka nga bakozesa abantu, mulimu abasaddaaka nga basala omusaayi n'okwokya, bakozesa ku saddaaka kwa mirundi mingi. Kyova ntugambye nnyo omwana omuwala kirungi nnyo okugwa mu mukwano n'omuntu gy'omanyi obugagga bwe gye buva. Teri kintu kisinga kuluma ng'olina omwana newakkubira esimu n'agamba nti omwana we afudde. Naye ng'enfa gy'afuddemu tetegeerekeka. Bawala bangi nnyo baagala abasajja balina ssente nga tebamanyi essente baziggyawa. Kintu kisinga kuluma kugamba nti omwana we afudde muliro. Nyogera omutuukako ng'omuliro guli mu bipaapi. Gweteeberezamu omuliro waawo guleka feesi negukwata eno. Faako kulimu ebibuuzo bingi. Mukama Katonda omuze omugenzi. Bw'obanga yafudde bya mazima amuwumize mirembe. Bw'ati yafudde bya mazima yenna yakimukoza mu Amerika emirembe. Babuuzaako mena bakyekumidde ku media omuweereza wa Muzeeyi Masembe ndi Bunnamwaya division ne chairman waayo DJ Jacob Omutuuze. The Citizen. Akugamba birabe mukaaga akomawo. Yes, omutyami. Mashallah. Omusoga agamba omutyami. Sa Allah akuteremu obwa. Alhamdulillah. Waliwo omukyala ali bweru. Yankubidde essimu. Ng'alaba eri program gye twali tukayanirako ekitambaala. N'akutumira. Yagulidde ekitambaala? Teyangulidde. Yalaba eri nga tukayanaku ensiba y'ekitambaala nga gw'ogamba mbu lwaki nkisibira ku t-shirt. Nga nze kugamba ekitambaala tekirina wa we nnakisibira. Kati yagiraba n'agamba akutumidde akwagala nnyo. Wansi ki? Ali Dubai mukazi wa Dubai. Agenda kukolera mwana we. Ampita kojja kuba yagamba mbu maama we wansenene. Mama nkutumiddeko yonna gy'oli kola nnyo ate manye ennaku yakuvala e Dubai. Agimanyi bambi. Abakazi bangi abali Dubai tebamanyi lwaki bagenda Dubai. Oba Dubai enonya abaana ba Uganda bangi. Abamu bafudde bamalaaya, abamu bafudde nga tebalina nsonyi, abamu bafudde abantu betategerekeka. Abamu batubako sere zaffe ez'amasimu. Nga mukazi we yakubba mama abaana bo. Mama omwana wo mama abaana bo. Wa mwana n'akubba naye kasita yakuwa ekiwanga. Kitegeeza ki? Tebakuyise nedda malende. Nali namusasula dda. Tebamuyisa mabega. Tebamuyisa manju bamuyisa maaso. Nze newe nali badde sizaale bali badde bampisa maaso kuba ndi musika. Nedda ssebo. Ndi musika. Abamusajja mukulu. Wasikira baana. Muzeeyi wange. Balaba kategori tata wa gundi. Muone yagenda wabweru. Essebo. Bambi. Era ino okumpa ekitiibwa. Era ssebo ntukaali ne bagabwa temufukamira. It's okay. Kati kikulumye? No. Tekisobola kunnuma. Gwe n'omwaka kufukamirira nze ninanga 8. Kituufu. Balamusizaako bannyo bonna basse bamanyi bampita kugizibwa Jacob agakola St. DJ Jacob Omutuuze okuva e Bunnamwaya division aliko era addako mu linnya Yesu Kristo inshallah. Kyonna kikiri kimala nekigwa ogamba otya Muzeeyi. Alhamdulillah. Envi ziraba zijjidde ddala sunna barajjukuza. Buli kimu nagamba mu famire yange mu lunyiri lwange mu baganda bange mbasinga ekirevu n'envi nakubidde sengange ne mubuuza nga nnina envi ng'atabala tebalina. Kale nakubirawo ku musawo nangamba ndya bubi. Mwenzo kubeera olwa bubi. Kuba nange ndya bubi. Nina omusawo gwe nabuuza nga tozirabe zange. Kiba ne muto gye ziri. Mulimu naye si nnyo. Nze ate mu mutwe nkusinga. Kulevu nkusinga. Mutwe nina nnyingi. Mbasinga ekirevu, mbasinga ekiwalaata, mbasinga envi. Kyova mama okweka. Kyova okweka. By the way, nzaaga envi kuza omutwe gwe. Waki zize nnyo because ozibikka. Aleka sozibikka ne zituyana. Zijja nnyo. Vula lwakwa Mungu tannaba kunfaamu kasente naye nze nali njagala buli wiiki. Olina oli mugagga. Oli mugagga. Nina obulamu. Oli mugagga. Ate ali yakola wumula. Oli mugagga. Wumula Mungu alina omuntu gwe yayisizaako. Era bugagga nabo. Omanyi waliwo abantu abalina emikwano nga 10 nga balina ssente osaba ko yawumula. Ekituufu gye bali. Kati oli mugagga. Kwangu bugagga bulamu n'abantu. Mashallah nzirayo mako ogujja. Saba Allah nteremu obwangu. Akikubalire. Ono gwoleserero yani. Kaspati Kasule. Kaspati Kasule. Kaspati Kasule. Director. Namubuuza dda akagundi kayambadde sikategedde. Kalamu ekyettantu kiraba. Anyway, we tuli wano tuzze tukwasaganya ekintu paka lasti. Kyekigenda mu maaso ku mugagga Brian White. Brian White. Omanyi mulimu abaana abawala bensaasira. Oto?
naddala omuntu ng'omuguddeko alina sente zotamanyi wagye yazijja. Kyova kirungi nnyo okugwa mu bugagga bw'omanyi. Era kirungi nnyo okwagala omuntu gw'omanyi obugagga bwe gye buva. Bawala bangi nnyo baagala abasajja balina ssente nga tebamanyi essente bazijjawa. Kituufu. Bayitawo okukola ssente. Wawulira esitori y'omuwala oyo. Engeri gye yafudde mu ngeri y'ekisiru. Tetegeerekeka. Ate engeri bw'ogenda mu byafaayo by'abantu abasaddaaka. Sigaba bamusaddaase. Quote me right. Bw'ogenda mu byafaayo engeri gye basaddaakamu. Mulimu abantu abasaddaaka nga bakozesa ebintu by'enjawulo. Mulimu abasaddaaka nga bakozesa sexy. Mulimu abasaddaaka nga bakozesa ebisolo. Mulimu abasaddaaka nga bakozesa abantu. Mulimu abasaddaaka nga basala omusaayi n'okwokya. Bakozesa ku busaddaaka kwa mirundi mingi. Kyova ntugambye nnyo omwana omuwala kirungi nnyo okugwa mu mukwano n'omuntu gy'omanyi obugagga bwe gye buva. Teri kintu kisinga kuluma ng'olina omwana ne bakubira esimu n'agamba nti omwana we afudde. Naye ng'enfa gy'afuddemu tetegeerekeka. Era teri kintu kisinga kuluma kugamba nti omwana we afudde muliro. Naye ogenda omutuukako ng'omuliro guli mu bipaapi. Bipaapi. Awaliwo question mark nyingi. Baatulaze maiti lwakuba naganya ogikusindikira ng'enza okwesitaza. Ginsindikire njirabeko. Sasa gindagira ku simu nsaga ginsindikira. Simu yange Mungu akusaasire. Nsobola okutegeera. Mange gye ntudde nnyo mu bintu eby'amawulire. Nsobola okutegeera. Ese munfu. Balina kintu kye baamukoze. Balina kintu kye baamukoze. Se muliro ogwo. Balina kintu kye baamukoze. Mulimu omuliro ne balina kintu kye baamukoze. Omuliro ne bateekawo ka diversion. Yafiiridde mu bulumi bambi. Naye ensi yaffe ojja kulera Brian White agera kubukawo nakyo. Kiki olaba? Ndaba butali bwenkanya mu Uganda. Ndaba butali bwenkanya nti omwavu afa bubi. Omwavu atalinaako asobola omulwaniriza afa bubi. Kyendaba kyokka ekyo. Teri kintu kisinga kuluma gwe muganda wange kufa mu nfa embi. Teri kintu kisinga kuluma kuwulira nti omwana wo afiidde mu mikono gy'omuntu n'abuukawo nakyo n'atambula nakyo. Because abakuuma military. Bebadde bakuuma ewaka. Military yakuva ddi ng'ekuuma omuntu wa bulijjo ewakaawo. Kuva ddi? Okujja nga either oli state mafia oba kyekyo ng'olina ebintu by'okola ebya gavumenti. Nkufuna. Abakkirizibwa okukuuma ewaka eza basalasini oba sikyo poliisi naye military. Military ebadde ekuuma. Military. Ejje mu Iraq erinyanga eryokusatu. Mu magye g'eggwanga. Mu magye g'eggwanga. Erisobola okuvaayo poliisi amagye we gajjira. Lirisooka nga n'amagye teganakujja. Lirisookawo weryemererwa amagye ne gajjira. Amagye ne gayingirawo. So liri wa muntu. Waka limukuuma. Akola mulimu ki? Akola mulimu ki? Waka abadde w'essabo. Oba yafuuka musawo Muganda. Kisoboka nakyo. Agambye waka ali w'essabo. Bwe kyoba omanya kiri kimu kyokka. Nti bannyinaffe bangi bafudde mu bintu eby'ekisiru. Bannyinaffe bangi babasse mu bintu eby'ekisiru. Era bannyinaffe bangi baleetedde okuluzinga obulamu bwabwe mu ngeri etategerekeka. Singa ensi eno erina obwenkanya bantu banywanyiradde mabega bamitayimbwa naye lwakuba nti bamanyi nti ndi muntu wa gundi awali obuzibu awo wokka. Taata anaafuna obwenkanya? Tajja bufuna. Lwaki? Tajja bufuna. Naye kyoba omanyi omuntu tafa. Kyova olaba abasajja ab'ewangulu eyo balina ekintu kye bakola ekisobola okukola okumalako emirembe nga bwe weebaka olaba muntu gwewatta. Nate munange eddagala eryo ng'oyagala kufuna bwenkanya. Musawo wa miliyoni ezo 3 ayina engeri gy'aziikamu omuntu. Engeri gy'amuziikamu n'amwerekezaako ebigambo oba tewafa bya mazima nga wafa bya kiyaaye nga tezaali ntuuko tu. Omuntu yena akikutuusaako towumula paka ng'azze wano n'akuziikulayo. Aba alina okujja ku ntaana.
aba alina okujja ku ntaana, aba alina okujja ku family, alina okukola ebintu bingi nnyo. Saba abasajja beeyongulu eyo balina ekintu kye bakola, ekintu ekyenjawulo ekisinga ate jjukira ate Abanyolo bo bakusobola okukulimisa. Omunyolo asobola okujja mu nju n'ogenda n'olima nga totegedde. N'ozuuka ku makya. Abaganda just muli bankwe. Muli bankwe just. Tulina nnyingi. Mulina enkwe nnyingi. Kati buli buwanga bulina ebintu bya mulina namwe obuwanga bwammwe. Naye temulinaako kiri nga olyoga nti ebiteega by'Abalundi. Okitegeera? Abeeri abo aba North eyo bakola ekyo kyenkugambye. Naye tajja kufuna bwenkanya. Just akkirize omwana awumula emirembe. Yensi yaffe gye tulimu. Naye taata ono omwana avudde Dubai agenza ate taata yagenda naye okko n'alaba omwana w'abeera. Poliisi egamba mbu omwana abadde asula mu boys quarter. Agafuluma amawulire gagamba abadde mukazi w'oli. Ekituufu kye tebitegeerekeka. Ekituufu kyokka kiri kirimu abapoliisi abaliwo bamanye ekituufu. N'oli bwe yagamba nti omuliro gwajja naye gwe baatutte mu ddwaliro bwe tumanyi mpa naye alinako obuvune ng'obwoyo obw'omwana. Tutumenye waali. Ekitegeera? Naye oyo gwe tebeezamu omuliro waawo guleka feesi ne gukwata eno. Kiba kirugira. Anyway, tukiveeko ekyo. Bakyo b'omanya nti omusango bwe gwagule mu kkooti n'ogenze mu kunoonyereza tolina guyingiramu nnyo. Nati mukazi wayi nasula mu boys quarter. Naye nze kyensaba abapoliisi naddala abagezi ba poliisi lumu bajja keera kumakya bakola ekikyangu. Owulya statement z'abagezi ba poliisi n'okwata ku mutogana bannange. Kuno ofiisi baagimuwa yaaki. Nga tezikwata. Omugezi wa poliisi omu yayogera ku TV nti ennaku buli omuntu ne mujjamu amanyi. Nga kata simujjangamu nali nnyo. Nina dda nga tanoonyereza na kunoonyereza. Oba kituufu naye yakuba ku poliisi etwala ne mugamba balwanye n'amugjamu erinnyo nga tebiriiyo. N'oli naye n'akwata n'ajja mu kamera. N'ajja mu kamera. N'ayogera ebintu bye bimu. Yaman. Kitegeeza Uganda tugenda fa mu bintu ebitategeereka tunafuna bwenkanya. Nnyo. Oge mazima tujja kufa ebintu ebitategeerekeka. Because tuli bubi. Yaman. Mukulu ono ebyafaayo bye biri bitya? Eby'omukulu ono. Brian. Saaga nnyo biyingiramu because abantu bakyuka. Ekyo bw'omanya omwana teyafudde mu nfa ennungi. Okufa kwe kulimu ebibuuzo bingi. Ebisigadde bygones. Ssemungu agumye famire. Mukama Katonda omuze omugenzi. Bw'obanga yafudde by'amazima amuwumiza emirembe. Bw'ate yafudde by'amazima yenna yakyemukoza mu Amerika emirembe. Kuba taata kyeka amaze nakkiriza yabadde agambye tagenda kuziika mwana we nga tanafuna bwenkanya. Kansumenti naye tebamugjeemu. Kansumenti naye tebamugjeemu. Ko bayinza omugjamu. Amuziise? Bayinza omugjamu naga nti ziika omwana ffe kutemera omuntu afudde ffe tukyali balamu. Tokyalina wetusiba ofuna ki? Okitegeera. Naye mu ebiri. Abantu babo babikola. Ne bakujjamu 10 nakuzikuwa ngoma n'amaze omutta. Tusinga otomera omuntu. N'afa. Tebagamba milioni 5. Niye abafudde. Ndoza katubikwasa y'omungu. Katubikwasa Allah subhanahu wa ta'ala. Yabisinga obitegeera. Oba omukulu alina stress nga ne banne be yali nabo bamuvaavaako. Byayamba. Tekikuteeta kujjawo obulamu bwa muntu. Katonda yatonda obulamu bwa muntu nga yalinako obuyinza. Abantu tuminkiriza ntukozesa n'amakoto okutta abantu. Naye omuntu alinako obuyinza mu bulamu bw'omuntu ye Katonda yamanyi ddi kw'olifa. Kituufu. Yaman. Erira principal yabadde mu hoteeri. Bazza abasirikale bakuba mu tiya gaasi. Naye ndaba n'omuwala wamulayo muwala wattu nga ayaaya n'omukka nga takyassa. Kati tiya gaasi batandise mutulumbira ate mu mawoteeri. Amanyi nagamba gavumenti ngene efe kola buli kimu. Gavumenti nga yebeeramu n'abantu abagiyagala egwe. Naye nga abantu abalina okunoonya abantu ki abalina amasannyalaze abayinza okuviirako gavumenti okugwa. Kati force ya President Museveni gy'ayina mulimu abamwagala babidde ku bukulembeze ne bamu abatamwagala. Kati abatamwagala bakola ebintu byonna eby'ekisiru. Okuleeta abantu b'ekyawe. Nkufuna. Naye abantu bakyagaanye okuzuukwa n'okwekyawa. Abantu bakyagaanye ate bwe busiri bw'abantu. Abantu balina okuyiga okwekyawa. Abantu balina okuyiga nti enough is enough. Ekimala kimala. Kimala kimala. Kasituke. Yes.
Neti yagasa ate mu hoteli. Yamagezi gaba ntikinyi Uganda nti awo kawo kye bakoze. Kisokuleeta abantu okwekyayira ddala. Otunira ngeri gye bakubyemu. Teyadde professional. Endabiramu z'abantu bazaasizza nate eza hoteli. Teyadde professional. Omaliriza oyisizza muti yagasa omukubi. Teyadde professional. Oyo musirikale si omwe yakubya Dan Magic. Yo yomu yamakubye omuto wake. Era yabadde ku kikwekweto ekyo. Yomu oyo. Tetulina kwebaka mu hoteli. Gwe kyoba omanya kiri kimu kyokka kyokka tusabe Mukama Katonda atuyambe. Tulemekera ku makya. Uganda yaffe giteeka mu nsi. Politics obirabamu ebyo obiranga ebyangu. Ne politics asobola okuleetera ensi okusaanawo. Mu byotanga ebyokuzannya. Gwe kikoze because olaba nti oli munyiivu oba kale waliwo omuntu akikoze agambye nti gero kikole because otakikola lanka izo bajjaze kujjako. But end of the day lanka tesinga Uganda. Lanka buli mulembe yonna gusa okufunako lanka. So ino kwesamu ekintu ky'obwongo noga nti kino kingenda okukola dada kijja. Does it? China value. Wajibate china value. Waki nkikola? Waki sikiva kwaki sikireka? Batunyigiriza nnyo. Nnyo. Wawo otunuulira teyabadde laale. Yabadde awummudde. Babadde kiro. Ng'agenze mu hoteli kuwumba. Era abantu bali ku president waffe ba making sure nti president waffe bamukuumira ddala because kana kadde ke tulimu mulimu ate abantu bagamba akalulu kabbowa simanyi campaign zibbowa tezinganga zaaluli. Kati ebyo byonna bikulika kati waliwo omuntu akumamu omuliro. Campaign eddemu ebeeremu n'effujjo nga tuli eryali. Because bagala kuyiwa ku musaayi, bagala kutta ku bantu, bagala kutta ku bavubuka, bagala kulaba nti Bobi Wine bamulemaza bamutta. Kati Katonda yasalawo. Tusabe Allah mukuume. Alhamdulillah. Kinneewuunyisa okubeera kyeyanga ndi mu nyumba yange neebase. Nojja noogira. Mu Uganda babikola. Ni mu hoteli neebase. Mu Uganda babikola. Siri mu kuba campaign, sikoze bujagalalo. Mu Uganda babikola. Abasirikale bano be beetuma oba order from above. Abasirikale ninga nakugamba nti mu kambi ya President Museveni mulimu force eyagala asigalewo mu force tayagala asigalewo. Naye ezo force natusobola zitegeera kubanga zeemanyi kitole. So order basobola zifuna buli wamu. Omuntu asobola okupita simu nakuba order nga tomumanyi namumanyi. Ninga nze kalo gundi njagala ogenda okola what no what otakikola njukira te oba tomanyi. So abapoliisi banenya kitono because batambulira ko order ya jeshi ndio order webeze. Jamani. Bantu bangi bavuddeyo ne bakuba ebituli ku Bobi Wine okugenda ku ntaana y'Obote. Bwe yakoze kikyamu. Basiru. Abaganda tebasonyiwanga Obote. Basiru batya? Basiru. Batya? Abaganda tebasonyiwanga Obote. Tetuganya abaganda tebasonyiwa Obote. Naye Bobi Wine yaliyo ku mulembe ogwo. Ati bita nazaalibwa. Bobi Wine mukulembeze si wannono. Mukulembeze agatta Uganda. Ifuna. Ekirwadde kituluma kwe kubeera n'abakulembeze abasosoowazaamu gye bava. Tumisinga omukulembeze asobola okunyayitinga Uganda gitwala wamu. Kati Bobi Wine wagenda eyo n'ateekako ekimu ku bantu abakyasi abantu abakola nnyo Uganda okudda ku map. Omwange ekitiibwa. Okitegeera? Nze nva waggulu nga nkugamba nti omuntu yenna agamba nti Obote tebamusonyiwanga. Mubuzeemu ekintu kimu gye byatandikira omanyiyo oba just wasiikira mpalana. Tubisoma busomi mu byafaayo. Ebyafaayo babiwandiika. Any fool can write anything. Kituufu. Omusiru yenna asobola okuwandiika ekintu kyonna kyakkiririzaamu. N'ekibuzo kiri nti ebyatandikira ng'omanyiyo. Nali sinnazaalibwa. Bw'atyo nali tunazaalibwa. Lwaki oyagala nsikire entalo z'abajjajja bange? Lwaki oyagala nsikire obuzina bw'abajjajja bange? Lwaki? Butategeera. Uganda tedda mabega edda mu maaso. Ekituufu. Kabonero kano kabadde kategeeza ki? Nti ye mukulembeze ayagala okulinaitinga Uganda. So okusosolamu nti abasajja America bajjukira abazira abaafa. Fina ne Independence Day ejjukira abantu abaafa.
batwanya baji celebrating kati yo kutwala ekimuli a celebrating omuzira weyo agula buganzi mbantu beyo nti nze ndi musajja muganda sijja kukera macha kusosola olwokubanga nti nno jenva bayina ekko ku muntu gwentwalidde ekimuli mwenna nja bagatta singa mumpa chance it was a message yagituukiza bulungi nnyo abasiru tebagitegedde abagezi bagitegedde yaman bakashitegeeza bana abasinga okuwa nnyo omudomo tebategedde kigendererwa tebajja kutegeera tebalitegeera ate okutegeera si kwampaka tusaaka kamuntu kutegeera tusaaka kamuntu kutegeera omuntu omuleka you can't force someone to become to understand okay to understanding kyotegeera because amagezi tegali siga buli muntu yenna buli muntu yenna ategeera ekituufu never buli muntu ategeera mu njawulo ate si yakaka ate mu constitution ya Uganda okutegeera si musango ate si kyateeka thank you buli muntu gwenzo olabanga nze atategeera naye nga kyenkoze nze ndaba ku side yange kitegeera yes sebo gwe n'okola ekirala nenneewuunya naye nga gwolaba kiri okke yes sebo kitegeeza bano abakikuba naye abakikuba sooka tobalemu bali ku side ki bakikuba abasinza okipikamu omuliro mbu yakoze ensobi lwaki yatyobodde Obuganda be bantu abatasonywa byayita senga Uganda tukyalimu naye twavayo tuli mu 2025 tugenda 2026 yes gye tulaga watasonywa wabaaki lwaki otereka emparala emyaka 6 lwaki otereka obusungu bw'emyaka 6 because waliwo n'abanyalo n'abacomplaininga abanyalo bacomplaininga nti Buganda yabba ettaka lyalwo osegera katubeere ku ekyo Uganda moving forward ate president Kyagulanyi president waffe w'omulembe guno gutamanyi history ate gutaagala kujjukira byayita nfuna that is it gye wali okolera bazze kati ate Museveni yasooka obbagoba ne Anita babagambye parliament tebasala NTV Nation Media bagifulumiza mu ekirungi ekiriwo parliament ekirungi ekiriwo byonna nabyo bikolebwa n'amini yabikola kyejenga nti nno eggwanga oba obukulembeze obunaafa bulina sanyiza ziraga nti twafa dda bw'okugirako abamawulire awamu baleme ku reportinga oba olina ebintu by'okukusa byotagala bigende mu public osegera nkufuna nze naliko mu meeting bali bayise bannamawulire edda asina kujja mu byabufuzi nembuuza president Museveni ekibuuzo nambuuza okola kugundi kine mugamba national media nagamba no wonder temunjagala mwe temulaba kiki kyenkoledde Uganda so national media nga yo erina obukyayi mu NRM kyokka ate akolera parliament yava mu national media gye yava kate yasinga yabafulumiza kati oba yabafulumiza ebyo bibaawo naye ffe tujja okusindika mu bantu abantu balina okumanya gavumenti eneefa eraga sayinizi nti ntandise okufuba nafa dda mbulako kintu kimu kunziika naye ngaokufa nafa dda kuziika kyekibulayo okuziika kuyinza okuba kwa lutalo okuziika kuyinza okuba nga kwa kumuwamba nobuli nti amagye gawambi president Museveni because kisoboka nokubanga mugezi yategeera nti amagye nagakwasa mutabani we bonna abantu abali mu lanka ez'amaanyi bamulinako akakwate ekituufu akitegeera kati awo kiba kizibu nnyo okuggyako nga mutabani we yamuliddemu olukwe naye ffe media tetulina solida kugamba kati engeri gye bagubye media house eri media zimu tuzimanyi wadde za private naye nga zeeri ate zijakera macha kwogera mazima era nga zina kwogera boss watwala ekumyemu omuliro lulu number 1 boss tasobya fena ne tutasaka lulu number 1 boss tasobya lulu number 2 applying ku number ki number 1 that is it kitegeeza media house zonna ye woba tokoze kintu yerabo opportunity neganzi kastanza akirina yes ate nakuzina saa za media zisurviving ku
NRM tezikyalina bulango kati bakavalinga ebyo bivamu ssente zibiyimirizaawo ziredi ezimu ne TV ezimu kizibu nnyo okuba kati awo ogamba omanyi ffenna katwekalakasi tetuyingira parliament yes naye tugenda kukomande ososose enganda bususse obunaava tulina nekintu kino kyetutegereza kyeya naye kigenda kigejja ojjagalolanga n'omulala obusosoze obwo tebuna kutuuka wantu watuufu bujja busenvula mpolampola bukyasitandikidde mu regions ekirungi ekiri nti mu Buganda bulimu mwebuli naye butono tugaa ku percentage bulinganga 30% mu Buganda naye nte mu bitundu ebirala nga bw'ogenda mu north butandise okulinnya buli 50% bw'ogenda eno mu west nayo gye buli mu east gye buli bujja kutuuka ekiseera nga buli 100% obulira embaga sifa abangi ojja kuwulya buli muntu asikaza wuwe ebinga ejijja okubeera awo tujja kwekuba ekikuta obudde kijja buta senfuma musajja wo baba muwulidde ani big size bebe cool yagambye ki yagaba abavubuka ema mwagala emirembe akawo tulina kawa muntu ogwo ani President Yoweri Kaguta Museveni juzi nala president ayogera nti biliyoni endala obanga nkaaga nazo zafulumye mu ministry n'endala 5 zafulumye era nazo z'abayimbi okukola projects ez'enjawulo mu bayimbi all over the country. So bw'olaba nti nno kitandise kati olwo mu myaka 10 abayimbi banaba batuuseewa, so kitegeeza nti omuyimbi ayagala okulaba industry eno ng'etambudde bulungi ng'agifunamu. Akalulu tubasaba mukawe president. Unstoppable etandikira mu region ki? Unstoppable kati eri Uganda yonna tusimbula okuva e Kampala enkya naye tujja kutuuka mu buli kanyomero kaki k'eggwanga nga ffe tetwagala tunoonya abavubuka bawe omukisa. Of course wetuli ne alien tujja kubamu kulaga n'abayimbi abalala naye kyetwagala twagala tutuuke buli wamu nga tuwa abavubuka omukisa okwogera okulaga nti mutegeera eggwanga lyaffe. Omanyi Omuganda ayina engero bbiri atanayita yatenda nnyina ofumba omwana omuto olugero lugamba omuto gy'amanyi enkuba gyetonya. kakati ezo engero zonna ziri ku bebe kuulu tanaba kuyitaayita ayina kutenda nnyinawe okufumba nkufuna ayina kususuta President Museveni ayina kususuta because yamuziza engulu yetalaba biri bebe era agudde ng'agenze nga takyayingiza era agenze ne NRM ayina ojjukubira ekidomo because mwava n'essente mweyakola ekyuma ky'amayinja ate alina mutima mubi bebe naye just singa omanyi nti omuntu akuwadde omukono gukuwadde ekyokulya tosobola kugutemako ogugjawo ovanga kumutasobola okulekawo taatawe n'awagira omuntu omulala tosobola kubeera manyi okulekawo taatawo n'ogenda n'omuntu atakuzaalangako tosobola kulekawo taatawo n'ogenda n'omuntu atakuzaalangako lasita tagibwako adeefu tagibwako kyeko yatunula we bati n'alaba nga taata ono ebigendererwa bye birala Museveni yalina obeera waggulu oli asigala taata gwakulabiridde nga gwe omuntu omu batasobola kulabira Uganda ayinza osanga nga obusobozi yaraba buli muntu olina olukusa okwogera kyonna kyawagenda naye nze kyenzi ŋŋamba kiri ekintu kimu kyokka nti mu bulamu bw'ensi omuntu alina asobola kulekawo taata we muganda we maama we n'atejja n'omuntu omulala omuntu oyo oteekangayo bitono oteekangayo bitono mu ntegeera ye mu ndaba ye y'ebintu mu njogera ye oteekerayo bitono mukozi yamuleeta mu nsi tamwagala ate amuleeta mu nsi gwalabamu amakulu oteekayo bitono nnyo ne kati oli taliiwo kati ono yaliwo oli yabivaamu bidandi era kyekimu kyenkugamba wadde yabivaamu nze moment bwe yakeera ku makina alekawo taata we n'awagira omuntu omulala onamugirako enkofiira ne mugamba nti I salute you. Uganda ekizibu kyayo bayimbi. Uganda ekizibu kyayo si bayimbi
Uganda ekizibu kyayo bula mirimu. Kuba otunira Bebe Cool ya akulaga atemye sente zakayingira mu industry ya music. Yentegeera ye. Timwana amugagga. Era bagambi mu Museveni akalulu. Mwana amugagga takwidde mu nnaku. Tamanyi waliwo omuntu alina capital emitwalo 2. Tamanyi talina waliwo omuntu alina capital emitwalo 5. Tamanyi waliwo omuntu essaawa zino ali emulago. Talina za kusasula ddagala. Tamanyi nti emulago. Teriyo byuma bijjanjaba abantu baffe. Tamanyi nti mu Uganda tulina ekyuma kimwe kya cancer. So because bwalwala bamujjanjala wabweru. Kati nnaku y'omuntu wa bulijjo tagimanyi. Kati waddemba okugala bino byayagala because obwongo bwe kibumuwa kyatendereza. Nti Museveni alete ddembe osobola okulinnya ennyonyi osobola okudda ku TV n'okaaba n'ofuna akawumbi. Okitegeera? Osookera mu makino kugamba Uganda bo bagiraba mu ngeri endala tobanenya because essente bakufu. Bebe Cool milioni 5 bikyamukubya nduulu. Busente butono nnyo. Sente azina kati. Avuga motoka eri milioni bimeka. Ani yagimuwa? Museveni yagimuwa. So okita Tumeba kati batandise okweyawulamu. Bonna ne banoonyeza Museveni kawo. Ono alina kirala. Beekuba naye beeyisaako. Alina kirala. Beekuba naye beeyisaako. Nate Kenzo yatugamba mbu campaign abayimbi beri balina okuyimbayo. Kenzo weeri. Kenzo ye yali agala kulya mugaati yekka. Ng'agulya ne mukazi we. And abako ne Green Daddy. Ng'agulya ne mukazi we. Green Daddy is just a puppet. Okay. Oli Bebe Cool era agagulya n'abayimbi ba star abakoze erinnya. Nkufuna. N'aba b'oku byalo. Naye ngo naye agakolaga nti yali important nnyo mu industry because the president ate alina okutegeerera industry. Naye erabira nti NRM erina omuze ekutigiisa olunaku olwaleero kampeni eziddako ne bakusuula. Babasuulanga? Bajja musuula. Bajja kutuuka mu kampeni eziggwa. Emyaka nga 3-2 nga baleetayo omulala. Baba bamaze omukozesa kubanga ekiki kyebamuwa ddiiru yakulwana na Bobi Wine. Okitegeera? Bimulemye. So kijja kuggwa. Ani alina ekigendererwa ku bombi kale wadde tetubaagala ekibiina kye bawagira tetukyagala. Gw'ogambako kale kaŋŋende kola kiri n'ono. Bebe kale. Bebe kale. Kubanga sente za Bebe Cool ziriikako. Kenzo teziriikako. Eza Kenzo teziriika kuba amanyi n'okukulabisa ng'ozimusaba. Musajja namulabye. Nobati. Naye ate buli gyabo sibaakuba abo. Baakuba. Nakulera nawe omutabukidde goga weewuunyiza. Mufu. Ate atya. Kataala. Omanyi wayinyanga mu lutalo olina okukiza bino tuwambanga nti sente zikufuga. Esente zikujja ku mulamwa. Tokeranga ku makya. Esente okwerabiza your dignity as a person. Katonda yagamba ojja funa sente naye kinawa kitwala myaka meka ojja zifuna tobeera ku pressure sente. Kyovula nze tosobola kunkwatira mu kantu ka sente. Tosobola. Kati Nobert mufu nnyo yatuswaziza nnyo katalina kyatugamba. Abatute mu kooti. Tasobola batwala mu kooti abakola ki. Kati bo banamutwala mu kooti byabogerako. Anti ye kigendera kye kibatute mu kooti. Video mbu bayogere essaawa nnamba. Anyumya mbunyumya. Ataddeko akantu katono. Yeekwata ku bisubi. Olabako omuntu nga bbira. Kino kyo kyagala okwekwatako kimuwanire. Kati Nobert ali mazzi gamubbira. Because kati kyavaayo kyayogera tekyalina makulu. Buli kimu kyayogera baga nti wali osaba omusajja sente n'azikuma kati omuvuma. So katalina kyatugamba. Na topic giveeko leta ekintu ekirala. Kuba Nobert mufu kataala. Nze nali manya ali kukozi ntuufu. Kubanga twagala mazima. Bilioni 5 zakola ki? Bwonna kiraba kintu bilioni 5 zakola mu industry. Ate kiriwa. Kumanyi bilioni 5. Nenzifuna essaawa zino. Kumanyi bilioni 5. Bilioni 5. Ziri mu studio nga buli municipality ngana eziyimiridde studio nga nnungi nga zaakabi ate nga baguliddeko n'ettaka weziri engetaka oguze gule. Yes. Kubanga ettaka lya miliyoni nga 10. Katugenze eggulu ettaka lyayo milioni ngaaga 5. Nobateekako studio ya milioni 10 esi milioni 2. Vaayo genda kobo kukola kintu kyekimu nga zabwereere ozuwe akakiko kaayo nti bannange president abasakidde studio yiyo
eyo idea yali ya Bebe Cool nga yagiina okola studio buli region nene bamuwa sente nene nazirya so bantu bali mukulya sente zaabwe ate zitalina accountability bana bagenda mu nsiko okulwana basanyusa baana b'abalwanyi basanyusa baana b'abaana baabwe nkufuna yensi yaffe just omuntu wa wansi yagenda okubonaabona Bebe Cool yakutte kuluye kuliko nalabyeko kusaasira nalabyeko Bebe Kenzo yakuba ekikono bonna balina Bebe Cool Kenzo yakuba ekikono bonna ba gravity bali lilipa zaagwawa lipa zalina waagwa ya mwaka sente wagenda naye kyova ne sente zibadde ntono lipa zo zayimbira kuba aganaga ali aganaga tamanyi talina wathi ekiganiro kya Bebe Cool kya Kenzo kuba ekikono kyalimu omulamwa abayimbi agala kulya yekka kubanga yabegera abalala nga abadde abegera ku federation oli mwesede bweziti kati president wanigira yebikola bye yakati yafuuka dictator mu ngeri emu oba endala nti yali nnyo president Museveni alowooza nti naye dictator y'omu ku bo naye tumana nti taata yali mulwanyi ekitaliiyo oli chief ali taatawe saga nnyo bigendamu omumanyi saga nnyo bigendamu oli boyi wo mwava naye saga nnyo bigendamu nze nkugamba bugambi mbu nti okutambula n'omulangira tekufula mulangira obeera mukopi mu ntegeera mukopi mu ndaba mukopi mu ndya mukopi mu mbeera mukopi mu buli kimu kyova nti obukopi bumugoberera yaman genda ku kirala ekiveeko ojakundeera okwagala ku bintu bisaka akwogera olina byama bingi byomanyi bingi nagamu naye ebintu ebimu ngamba kankireko ekyo kiyite kijja kutwaliramu n'abaana abatalina musango yaman last okuŋŋaanya bano kwagaliza oba kulaga kulwana mbu munnange watugobye eyo katutandike ekyaffe last naye anoonya namba anoonya kuddamu kufuna buganzi bwa president kubanga president yamuyisaamu waya yagamba ku album nti nawa Bebe Cool sente nyingi nnyo talina kyazoka ate siko Kenzo mulaba alina kyakoze so last naye anoonya numbers ayakuddamu kufuuka muganzi nga we yali waliwo statement kyetutayogerako kyali kyamabega mutabani wa Bobi Wine gye yavayo n'ayogera mukadde waffe omu yagamba rubbish kireke besogera ku baana Muhammad Nsereko yagamba mbu rubbish kireke sijja kyogerako Muhammad Nsereko muwe ekitiibwa because kyali wange mwagala tuyinza okuba nga twawula ebyobufuzi naye nakidda bwe naayogera nyinza okusobya ali nakitwala bubi kireke sokuwulize boyiwo kyayogera ekina kitata kye ekyoposition owulira bino ebigambo ekyo kitata kyo kyajjange waffe nekisaba akalulu ekigamba tugatereza obulamu bw'abaana bammwe nga ffe baana lwebagamba bamaama baffe mune tebwatereera ffe mpaka tukuze tubweterereza kati gwe kiddoogo gwe ni taatawo mwena mulikola ombokira koko joint sibamatira ne famire yammwe manyi omuntu atasobola kuwandiika bbaluwa mu luzungu saga nnyo mumalirako biseera so kusinza mu statement student era agamba Bobi Wine ate ani wa opposition kubanga weyakera kumakya najja Bobi Wine ajidde mu biseera byali nsikinta bankomo tatagenda nko mu byobufuzi Bobi Wine abibaddemu emyaka giri 10 tinawera giri 10 esatu negino etaano egiwise kati negimeka giri 10 esatu wogatako etaano ofuna 10 giri emyaka 10 esatu wogatako etaano ofuna 10 kale giri 8 kuntegeerayo giri 8 nze oba politics ngiba giri 10 kati kuntegeerayo giri 8 yamala mu parliament emyaka esatu that is active politics waliwo n'emyaka gy'ataali active mu politics naye nga politician mu ngeri omu oba endala kubanga yagamba tata yali wa kibiina kya DP ate wa kibiina kya DP n'agenda okusaba kaadi mu kibiina kya DP ne bagimumma so kati sesuya nti mu myaka 8 emabega aleskine ni emyaka emeka musitati yaga nti gwe kitata kye kya position bwe kyajja ewaffe nga kigamba bazadde baffe yakuteesa obulamu yeetaga Bobi Wine alina omuntu gwe yagamba gwe sitategeera ani gwe yagamba naye ali steady ani alien simanyi si boyiwo
Wangamba biri ebyaliwo ebyokwagala okukuba byavaawo. Tasobola kunkuba nkubulira. Ngera ngisiri kiyenje. Siri kiyenje ndi muntu atambulibwako kamera. Kituufu. Ate ne muntu ali important mu society. Ate ne muntu omukulembeze gazeti gwemanyidde ne history mu Uganda kweriyogerako. Tosobola kunkuba nga kamunyeera. Abati bakusazeeko ate. Okunsako kitegeeza kunkuba bandi nkubye kale. Notegeera. Nokola ki? Lwaki mutiisatiisa? Nkale. Nande ebyo nkugamba mumwagala naye jakuba kata kubika. Bagamba yikire javuma yatavumeka. Abantu bechayo okupangisa mundu wano mu Uganda okujja kumusirika emitwala aga. N'omusanga ngali ku stage ayimba. Noka kati wankubi n'ozijamu eriso. Nenkantwala obulamu. Kisoboka mu Uganda. Nakuba amasasi. Yes. Ona apangisa omuntu nabajja bakuba amasasi ku stage yawo. Emundu nagisulawo nabulira mbantu. Kisoboka mu Uganda. Era kijja kutuukawo soon. Kwabo ababo. Kijja kutuuka one time. It will happen. It may take time, but at the end of the day, it will happen one day, one time. Someone, somewhere, one day, ajja kubiwa amasasi ku stage. It will take time, but one day, kirimala ne kiribeerawo. Yes, boss. Oli mukukolima oli mukusaba saa. Oba oli mukutuula. Nagamba olunaku lumu omuyimbi bajjamu kubamu. Eka40 ne bamukuba ne bamutta. Kugamba kino, one day, one time, omuyimbi ajja kuba ku stage bajjamu kuba amasasi afe. Either kumuyimbi awagira NRM oba either omuyimbi awagira oludovuganya government ajja kuba kama asasi ajja kufa. Tekiri wala nnyo kijja kutuukirira. Bali ja video ne bagizza ne bagigatta wali. Olunaku lulikya. Wizo ali mu mbeera mbi. Mwe abali muzizaamu amaanyi mumukonjera bwayagala kubba bintu bya mugenzi. Wizo ali confused. Atya. Ali confused. Alina ebintu bingi nnyo. Timwani mutubadde nga mumalako ebiseera. Because tali yekka. Ayitambulamu obuzito. Yafiirwako omuntu gwe bali basharinga buli kimu. Yafiirwako ekitunutunu ku bugagga bwe. So nze okudda mu Wizo okwogera ku muntu omulwadde mu bwongo oba nzivudde. Ani mulwadde? Wizo mulwadde akanta sawa kukiza nti mulwadde. Nze nga ndaba nga omulamu. Mulabe nga mulamu kitwale ng'ekyo naye kati nze sijja mwogera kunoonya abalwadde nga ggwe bamwogereko. Kyoganze. Kyoganze. N'olumbe kyekirebesezza olumbe lwa radio. Bizibu. Ate bizibu. Era si mwongezi wa kika ki. Noonya famire ejja kubula wakiri. Ati Wizo bye bimu ebisinga n'omuluma. Balina ensonga lwaki bannaddwali. Ate ensonga zisajja kugenda ku kamera because niyo ndibanze na nze gobogerako sandi kyagadde. Omugenzi radio yafa ng'agamba Jacob gwe omuntu gwe njagala afe. Twale wetuti n'otukekira n'otukubanga Jacob njagala ofe. Naye yansooka okufa. Ani akyogera? Muze radio omugenzi. Twali unako police awo Jinja Road. Wali omukoze ekyo? Bingi. They are proud of okuddamu. N'akwagaliza ofe? Yes. Allah n'akola enteekateeka ze. Kubanga yamanyi enteekateeka ze. Wizo ne Palaso tebakyeraba. Kuba beesisinkanye namugamba waayi mugana wange nkunoonya. Abo katemba waabwe. Katemba waabwe. Bamayanja bali complicated. Batya? Bali complicated. Bamayanja bali complicated. Saga nnyo boogera ku bamayanja bali complicated. Tubaleke? Bali complicated. Leero ojja basanga beekuba. Enkyo basange nga bakwatagana. Lulyo basange nga beetwala. Lulyo basange nga tata waabwe yawemula. Lulyo basange mama waabwe nga yawemula. Bali complicated bategerekeka. Bali nga budde. Obukyanga bwa musano ga enkola ga wowe mama kati kwa tebategerekeka. Tugendeko ndowooza mu kufiirwa. Kikyolaba mu bintu bya omwana ono yabadde ayita Ssenga Nambooze. Waliwo ow'ebweru taata era bamuzise ku kijja kyeno ow'ebweru. Waliwo Uganda abadde ng'amulabirira ng'amanye mwana we. Omwana yafudde tebamutuddeko na maka g'oli. Bamugamba owaayi omwana ono si wuwo taata ye w'ebweru. Kyokka bwe gyo bamugamba mbono sponsor. Abaganda mugamba mutya? Abaganda mugamba omukazi yakola ki?
yagaba omwana jamugabe katali mubanja ki lwaki bujja tamugabanga mulamu okulabirira tekitegeeza nti negwe taata bwoba oli musajja kikatako okulabirira omuntu gwosinga obukulu era okera nga makino ogwa ku mukazi nga yali azaddeko buvunaanyizibwa bwe okwagala ye n'emperekezeeze emperekeze be baana osegeera ate okwebaka n'omukazi mu nnyumba yo tekitegeeza nti buli mwana gwakuzalira nti abeera mwana wo ekisobola okuleetera ekyo okugenda ku DNA okuzuula amazima bamumye DNA bamumye DNA waddembe okukozesa force ne kooti because kooti tesobola kera makya kugamba nti ogisobola okugiyisaamu lugaliro etoye order anti kooti yaleeta ennasalawo ng'ate eri baziika era still kooti esobola okusalawo ne bamuziikulayo kooti yesalawo kwajatambulirawo kooti webasaze nti azuukibwe bamukebe DNA kisoboka so tebatukaabirira bagende mu kooti kooti ejja kusaba kooti order bazigyeyo bagende endaga butone bazimuggyeko bantu banyo bazzeeko ndaga omugenzi kafeete bamujjako endaga butonde ku baana be temutukaabirira kubanga ati omwana we agende mu kooti ne Kenzo bajjako ndaga butonde saagala bigendamu ebyo waliyo nga bazijjako yayogera ne bakigala ku kafeero waliyo nakiriyo byali mu kooti byali open Namwe atalina source of information. Walako kwenza kubakola ndaga butonde. Bajukolera Dubai. Totusirwaza ndaga butonde bazikolera Dubai. Uya tugambi. Bera munama wuli alina ku. Nze kugamba bigambo byoli. Saga akuvumira ku mawulire ku kamera yo. Bera munama wulire. Soko nonyeze endaga butonde mu Africa bazikolera wa oba mu Uganda bazikolera wa. Mu Uganda wano wa ewandege. Bobanga tusiimye baliza zikolera mu nsi kindala. South Africa. Katobadde ya samaki. Nkuvume nkukube ekikone nkoleki. Nze yayogera Dubai obori yayogera Dubai. Yo acho Kenzo. Onabi yaka okulisaawo. Tumale tuwe example abantu bakakola DNA. Genda ku kirala. Genda ku kya ekyo nkimazi. Saga kunsirwalira ko sebo. Wena kyonoonya ne tojja kifuna. Oyina kyonoonya bwe kikolera. Nesu tojja kifuna. Sina kyennoonya. Kubola huyo oyogera na mu budget ku mukolo gwa mashallah. Musiramu. Genda ku kirala. Abantu ba complainize nnyo ku Namboze nga bagamba Namboze bulijjo ekitegeeza omanye ekituufu mbu omwana ono wano waali simaka uba muzaala naye ne mwagala mu bo omusajja akasenteke paka ku diguri ebikolebwa mu laavu bikolebwa mu laavu omuntu alina so okutunya byataddemu omwana gwayasanga mu mukazi gwayagala aba musajja mu kopi yamuzalira makaazi aba musajja mu siru anti yamuzalira makaazi kuddamu n'ekikunyonya tete omukazi okuzalira makaazi tekigeza nti omwana gwazadde wuwo kakati wabanga awulira bimulumye nnyo akwate omwana agende mu kooti asabe kooti ejjeyo ezikula omulambo bakola ndaga butonde simple as that kasenteke kabadde tekina makulu okujanga mu kopi webulaya okujanga mu kopi naye watali ekyo tekina makulu abakyala bano babiri abafudde bambi tulinako omuyimbi waffe yafudde yannumye kwanadde mumanyi nekyekitegeera nga ennyimba ze bazikubye nnyo mu kufa ng'ate bulijjo bali tebazikuba ennono ya Uganda maama tunaakyusaako different fere bongo nga mumukuba December November oyo bakiteekawo mbu kumujjukira buyimba bwe bwa Christmas ekirungi yalina n'olunaku 1st December nakuba fere bongo retire kati Uganda yennono yaffe twaganya abantu nga bagenzi tubwa nnyo laavu nga bagenzi ate bakyasobola biraba bamupositinze nnyo yes naye naawe era obadde tomwogerako nga tukoze interview tomanyi ekitegeeza wakandaba tuyinayo interview gye tukoze nayogera ku Orisha M tomanyi byombuza byenkuddamu olina kintu kyewali ombuza ku Orisha M nengano kikugamba amazima amatuufu badde simumanyi nze nawe ana tali informed siso amanya bayimbi ba Uganda bonna toli informed kubanga oli mu art industry mulimu ng'okumanya buli muyimbi yenna kati Orisha M mumanyi okuva ku luyimba lwo lusookera ddala Orisha M munzize mulaba nga ngenda misomo gya mulongo babiri omu ku bamaama bange mu media yajja kuba mukaluka nga akawedde mu campaign n'asasulira ekyalo kiramba ennyumu abapangisa n'abasasulira mwaka mulamba mulongo babiri awo mu kikoko yagamba mwenna mbasasulidde ennyumba so nze mbadde mu meetinga mbadde mulanga ne music we babumpa ebiseera nga mukungakyali kulidde nga mukuba nga bajanjawaliza nnyo wano mu kufa mwabatamumanyi sigamba ngamba
abantu abalala buli wonda wo-scrolling mwe aba media ekyo kyemumanyi bwegenda mu Instagram yange emyaka mukaaga emabega ojja kusangayo post za Orisha M. Sigambye ggwe point yange ekibuzo kyembuuza katulagamba ogerere Orisha M manyi entegeera yaabwe manyi entegeera yaabwe twagala bafu nze sifanagana bo wawoona abaakubye omusajja mbu omusajja abadde tubeera tutemu kuziika ng'ali masuuti omanyi nti omuntu yafudde kimanyi bulungi osobola okukyusa topic omanyi Orisha M kyabadde ali mu bulamu bwa omulongo babiri abadde muganda we omanyi ekintu Orisha M kyabadde ali ewa bbaawe anti abaakubye bbaawe ebibuuzo byombuuza ntegeera siri blogger atakozesa sense ey'okulumibwa ebyo oyinza bibuuza abantu abatalina kyakufiira batakyalina nsonyi mu kamwa kaabwe nze nga ngenda okwogera ekintu soka gamba singa abadde nze kati ebyo nabyogera ku musajja yafiiridde maama w'abaana be sinza abyogera nanti kati addingana nkugamba ebibadde mu mawulire wano wetujja okwogera twogera bibadde mu mawulire ebibadde mu mawulire baakubye omusajja era nga nkubuuza abaakubye omusajja gwe nga gw'oboogerako tunulira negativu kyannumye nga siina kyenja kwogera kubanga yentegeera yaabwe basiru n'ebigambo bye baayogedde nze kyenja okumanya kintu kimu kyokka yalese eddibu ly'amaanyi nnyo mu mutima gw'omusajja yalese eddibu ly'amaanyi nnyo mu bulamu bwa mulongo babiri kubanga amutaddemu ssente nnyingi gwezotamanyi Orisha M abadde avuga emmotoka gye nvuga ffe bamu ku bantu abasooka okuvuga emmotoka eyo nze n'Orisha M yagimugulira miliyoni 120 nga mpya mulongo babiri n'amugulira ne Range Rover Orisha M amutaddemu ssente nnyingi okumakinga sure nti muganda we afuuka star so wanagwa ku video nga nziramu ebintu bitate ajja kusooka abuuza ne Jacob ategeera lwaki ali weyaganya oziika ani Lutalo yentegeera ye okuzika si kwa katala kyoka nsobola ofa n'otaziika muganda wange nsobola ofa n'otaziika muganda wange mundaba wange okuzika si kwa teeka naye kisinziira ku ani buli muntu alina excuse ze Orisha M abadde nnyo ne close ne David Lutalo abatuuka ne kukola kolabo ekitegeeza nti omuntu abadde close omuntu asobola okubeera nga bamusasudde okukola n'omuntu oluyimba nga ebikomaawo anti mwana ne muboninga nedda ssebo boning ejja nga oluyimba lufuuse hit oluyimba lututafuuka hit esobola kufuuka bond alina ekira buli muntu alina plan ze mu bulamu bw'ensi David Lutalo osanga abadde ne plan ze ng'ali bize ku olunaku nze naziisi naye natudde okutuuka ne mulongo babiri waali nkimanyi ninga ate twogerezeganya ku ssimu kubanga embeera gyeyabadde musigimulabanga mu bukya ngambaawo naye tususe content ndowooza kyeya tutusa okwagala content kuba wootunuulira famire ennaku gye yabaddemu naye nga fokasi y'abantu bo banoonya bakaaba kuba recordinga bateeka ku social media ndowooza tususse kyova jula naye abasalira amagezi yambala galubindi n'atuula awo n'atakaaba buli ajja nga gwatunuulira n'otalaba eziga lyakaaba ngo enkeera nga mwana temuliiwo kisusse era nze Katonda nsaba nnyo aleme kukuba muggoogo kubanga bannanga amaziga gange gali kumpi naye ye media yaffe gyeri ate media yaffe yayingiramu batikitoka mmwe neyingiramu ba YouTube mmwe tukyalina light yayingiramu abantu bangi light ekyaliko yayingiramu bantu bangi so toginenya mwe mwagyonoona ate ffe tugyonoona mwe mwagyonoona industry yaffe mwe abagyonoona mwe twasangayo mu ba YouTuber ffe tetwalina YouTube mwakikolerawo ki nga mwe twasangawo ffe tetwalina YouTube omulembe gwa mwangu okwagala okufuna ssente ku social media gwe gwonoonye industry gugyonoonye gitya bye mukola mwagala content kulaga kati oyo ng'otunuzaawo omusajja adde yebase ng'otandika omulikodi nga ng'okapostinga ayina famire ayina mukazi we mweru ayina nazaala ne muwala we ne mutabani we ayina baalabirira baaliisa eyo industry yakyuka yeeyo yamulimu n'olikodinga ne mu ntaana paka mmwe tegere ku kirala mmwe era naatera okukuta naye kasooke statement eno yani omukyalo ono yanyiizizza nze nga nze yabadde kukufa kuli okulala okwani okwa Sophie kankadduseeko
West Sweden, then abantu ba UK Team Lab, n'abalala mwenna. I've been here, I've represented you. Naye ebigambo sibina. So kitumutaddeyo. Musajja kati Musiramu bagamba batya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Naye nga ndabisentya mu sheria do. Kana kyakoze. Kiyinza kuddawo kugamba nti nno yakoze ensobi. Tuli mu kufiira onyumiza ndabisentya mu sharia. Gwe kyafokasinzeeko byayogedde bisigadde wakati tebabifokasinzeeko. Anti yamaze n'ayonoona. Omuzungu waliwo ensonga ki yagamba there is a slip of tongue. Kiteri muntu ata slipping of tongue. Teri muntu atasimatuka kigambo nga tategedde kyogera. Ndabisentya mu sharia ya smart. Ekisokera dda yadde ku kamera ayinza okuba yadde muntu we nga bajookinga nnyo. Kankuwa example nze wenkyaza Leema n'Amakula n'otuwulira nga twogera ebintu ebiri passion beside music. Anti obalaba Omuganda agamba owali omulema tofunizaawo ngalo. Gwe yadde omulema? Nanyize nganza omuntu. Omwana gwe bazise azaalibwa muno mu Bunamwaya. Famire ye ya Bunamwaya. Taata we wa Bunamwaya. Ekitegeeza bwe bafumisa abo bavumisa eddiini yafe abo. Si musiraamu ayambadde sharia awoza nnyumya ente mu sharia. Kitegeeza be ba ofiirizwa. Kive ki kyakoze? Tuli mu kunyolwa. Oli mutunyumiza ndabisentya mu sharia. What is ndabisentya mu sharia? Omanya eyafudde oli sharia ze yabadde alesi. Walaba ggwe. Nakunyonyaako wano nga nti ekitambaala okyambalidde ku t-shirt n'onyiiga n'oyomba. Onyiiga n'oyomba? Abuziza omuntu ndabisentya mu sharia. Osanga yadde mukwano gwe bava kuziika. Kitegeeza ki? Baziise. Ekintu kikulu kiri nti aziise mukwano gwe. Sijja kufa nti ndabisentya mu Katonda manga mwekuba mmeka. Otera kukyaza baani? Otera kukyaza baani? Ba Jacob omutuuze. Ng'oggyeko nze. Bangi. Abo bangi babuuze by'ekisiru ebyo tobimbuuze. Bya kisiru. Maama ono anoonya mulimu. Maama wani? Ono Kadaama gwe babba. Naye ate mutabani we yavayo n'agamba maama nze alukuka. Ndowooza kati tuddeko yo point. Omuzadde yajja mu kamera n'alaga obulumi bwe. Enziba gye baamubbamu. Mutabani we n'avayo n'agamba maama onswazizza nnyo era nkusaba mayinde quick report abadde wano. N'atonyumiza kasitula akagamba nti muwala we yamugamba taata onnemye engeri gy'otuswazizaamu nze nkutadde nkumazi. Mayinde quick report n'agamba gwe tonaakutuuka nakukola ssente nze nkoze gwe okusobola okubeerawo. Mayinde quick report ayambalanga obupale bw'abakazi ne bulegingi. Nateekako wano giraasi emu eno nga teriimu. Naye tikka embuzi n'akolakola obusolosolo. Kati omwana yali muto yali tabiraba ebyo. Otegera? Kati mulimu ebintu ebimu bisaagala nze kudisikasingako. Nti omwana omusiru azaalibwa omukazi omusiru. Bayibuli egamba otyanga kitaawo ne nnyoko ennaku zo z'oku nsi zibenga nnyingi. Gw'okedde ku makya maama we akoze ensobi. Ogenze n'oyimira ku magulu g'abiri n'ogamba maama nze alukuka. Kije kuddamu ne kugamba omuzadde omusiru azaala omwana omuki? Omusiru. Because omwana omusiru y'oyo atasobola akera makya kutumya kitabo ekitukuvu kiki kimugamba. Omuzadde tasobya. Omuzadde muntu nga ggwe. Bw'agwa mu laava asobola okusiriwala asobola okukola esomali okukola ebintu bingi nnyo. So gwokera mu kino nti nno maama wange anzaala because agudde mu mukwano n'omuntu otenkana emyaka oba yekola obusolosolo oli mwana musiru. Period. Sikiddako sikyongerako. Olw'obudde nsaba abavubuka akalowooza akasembayo. Tobeera mwana musiru. Toddangamu muzaddewo. Toyisangamu muzaddewo amaaso. Tovulanga muzaddewo. Bayibuli egamba otyanga kitaawo n'ennyoko. Kitaawo n'ennyoko. Teyagamba otyanga baganda bo, otyanga sisitawo, otyanga sengawo. Bayibuli egamba otyanga kitaawo n'ennyoko ennaku z'oku nsi zo zibeeranga nnyingi. Kituufu. Mwana gwe olina gy'oli n'oliba ng'owezezza emyaka 4 nga muzadde alina emyaka 7 olinanga omuwanga ekitiibwa. Bw'ogaananga okuwa ekitiibwa muzaddewo emyaka gy'oku nsi gyo
girimu ebigambo bingi nnyo tegijja kuwangaala era ogera ngoma kino isa nojeregereranga muzaddewo oba wekuba kibooko mu future gy'ogenda yagala nnyo obulamu obwo ate bw'ekitiibwa omuntu yenna nga yakusooka okulaba ensi omwanga nnyo respect because omuntu oyo aba okusinga okumanya ebintu bingi nnyo muzeeyi essaawa zino ali wandizi 2 ezo sinimbye nzeezo zaali 2 yamuba millions 2 muzeeyi kiswakira kyamuva ku mutima era niwasikira mu kyokugwa mu mukwano tuli munoonyeza mukazi essaawa zino yo tuuseewa nje ndi kumbi kukiggusa kijja kusigalamu ebisaanizo wabitegeera nabitegeera bulungi mukazi ate katonda omusiraamu atali bubi ate tava mu nsi ze Dubai ava mu nsi ziri endala omweru kagattakaako so nkusaba muganda nga saagala munene nnyo nsaba nyina muganda ngenda gy'oli obanga muzadde w'ekitiibwa ensi ejja kuwa omukisa ate wekera nkuma kino ogwa mu omukwano gusobola okufuula omuntu yenna alina omusiru omukwano gusobola okumakinga omuntu yenna okukola ebintu ebyekisiru naye ofubanga nnyo okutambula n'amagezi go I salute you. Love kyekikyera abantu abamu love ye katonda love is God and God is love buli muntu katonda alina engeri gy'amuyisamu love buli muntu katonda alina engeri gy'amukwasamu kito ekitiibwa ebyomukwano naye omuyimbi wamwe baamusibye ani ono omukunja baamusibye pazo yamusibye kati kankuyulire statement nga tuva wano ebintu by'omukulu tebitegeera pazo yalipootinga ekabalagala ng'alaga mbwa amuvunaana olw'okwesa ekifaananyi kye ku Mande omukulu nga bw'omanyi mbu kagende ne reporting ntegeera omusango we yatuuseeyo baamukutte nga bamuvunaana omusango mbununo oluyimba lwe yayimbira principal yateekamu abasirikale nga tebamuwadde lukusa mbw abasirikale baggulawo omusango mbu yaggulawo omusango mbu oluyimba baakola luyimba lulala bagenda olulala mu vidiyo ate bali mu vidiyo ndala kisoboka nakyo baali bayimba mukunja ebintu bye biri complicated saagala nnyo byogerako biko kikyali wange bamusibye akola nnyo ebintu bingi nnyo ebimusobola omuleetera obuzibu nga ye omuntu ale neerabira wa gy'avudde ne mukunja yajja kubuza oyo yajjaku wano teyajjaku wano ng'alina bundi bumukubyemu nga mbuuza kyekiyinza okuzzaako ne mukunja mugati mukunja otambulira ku sipiidi amaanyi nnyo ojja kugwa mu kinya ate onookigwamu tojja kivaamu bemandubala otegera bino ebintu byangu nnyo okudda ku social media okola bino efujjo byonna byokola naye muganda wange state erina amaanyi agakola ebintu byonna ku ggwe okutta ekifaananyi kya Museveni sitaani wuuyo oyambadde t-shirt ya Museveni sitaani wuuyo bamanyi tomuwagira bintu bingi nnyo ebisobola okukuba okuzza wansi omanyanga entalo zosobola okulwana n'entalo zotasobola kulwana oli kansala oli mukulwana na President Museveni tetuganye eddoboozi lisobola countinga but still kuba kansala abo osobola okugwa mu musiiba nga bakukusuddemu ba state okuvaamu muganda wange ng'oliuza emyaka 7 ojja kunga nti ndi mutiitiizi bategega amazima kati mukunja entalo ezigenda omukuba ku ttaka tajja kumanya wagye zivudde atankudde entalo nyingi ane ne pazo ne mugamba bino art tuli mu art okulopera mukunja okulopa waaki muleke tosobola nga ye okujja nga kkubye teyamukuba naye bino ebyokudda mu nnyimba nakugamba ebyo byakito because ne famire yabasudde esookujja naga nti pazo wayimbanga ennyimba z'abatata baffe nga tukuwadde lusikusa katolina kasente tusasule nkozi basobola okukomawo kiriwo ni record yaziyimba omusango teguvunda ntasobola okutereka n'ofuna sente obulamu yes ala kale emisango egyamusibya gya myaka 2 emabega omusango teguvunda oba waguzzaako gusobola okukola ki so the best way art abirimu obuvuyo bungi nnyo naye waliwo okukeramu kino ogaa nti art yona kasita mumixinga ne politics kiyinza okunkuba okumbuliza ku ttaka so mukunja alina okwebereramu katonda wamuyamba n'akibuuka kino alina okwebereramu sigalanyi musajja wankyukakyuka naye enkyukakyuka ye temuleetera obuzibu inshallah tusinkane omulundi omulala